omusango ogusooka gwa kusaalimba nga tumenya teeka 3:2 akawaira teeka ly'eggwanga ateeberezebwa nti gwe n'abalala wakati w'ennaku z'omwezi nga 25 Novemba ne 1 Desemba omwaka guno Namuŋŋoona Lubya mu Lubaga Division District y'e Kampala mwasaalibwa ku kibanja kya Nalolegetu ng'ekigendererwa kyammwe kya kumunyiiza oba kumuvuma Nalolegetu mulamuzi avuga kituufu sababu okubirwa kwonoona bintu nti gwe n'abalala kwatibwa wakati w'ennaku z'omwezi nga 25 mwezi ogw'Ekumi ne 1 Desemba Namuŋŋoona mu Lubaga Division mu Kampala District mu ngeri nga ngendere ng'ate emenya amateeka mwayonoona ekikomera kya Nalolegetu. Omusango gw'okusatu gwakozesa lyani okuyingira nti gwe bazaaligo kitwe n'abalala nakwatibwa ennaku z'omwezi nga 1 mwezi ogwa Desemba omwaka guno Namuŋŋoona mu Lubya Lubaga Division mu Kampala District nga oyagala okutwala ekibanja kya Nalolegetu wakozesa eryanyi. True or not true? Rob not guilty entered on all the 3 counts. State. For hearing date, what is a complete? Worship. I do the plea for bail because I have responsibilities at home. Ever since first, that was last week, I've been detained and my family is really yearning for help, yet I'm the breadwinner, so your worship, please grant me a bail. Yes, my duty is to first and foremost inform you of your right to apply for bail, which is your constitutional right. The next step is for you to prepare and apply for bail, having facilities and all that, but that one will not be done today. I've sent it to you until 20th of December 2020. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.